ku microphone ngayogera ko yenze wani na bilion sara imsikala sidi chameleon atenzigaya nezuomeranga makuro chameleon omumanyi Zoe chameleon omumanyi yani chameleon omumanyi wamulabako oba amusinkanako tumeza na wewe watoto wanani sasa waniwacha usema undichoka manini masikini sasa wanitupa niende wapi na nifanya nini watoto wanalia huku nyumbani lakini ndo mambo za duniani hambele wewe unioni njoki boto bo mumanyi mi request bebe kuli yo mumanyi Madage bebe to mumanyi banange omwana tamanyi bebe kuulo ono Zoe big size owechi watu 26 boxing mwana bebe mwana takumanyi endongo yote yamuyitamu emyaka gye teyagitegeera Bobi Wine yo mumanyi Bobi Wine yo mumanyi bebe to mumanyi Chameleon mumanyi kale so Bobi Wine omumanyi nnyo omumanyi otya Bobi Wine omutegeera anake Bobi yo mutegedde omudescribe so mami jali mami aliwaka iwakawa oli mu kiteeze eri then daddy naye jali daddy jali oli mu class akuuliza top class ogenda mu nasali oba mpiwa eba na P1 ba P1 mbade semanyi so Zoe tunolire okuyimba watandika ndi okuyimba abantu tandika kama nti zoyimbamu era watandise ndi okuyimba ndo ogamba katika ntandike mami yakukkiriza oba dadi mami yakukkiriza otandika okuyimba omukutandika okuyimba wegombani ani gwegomba nogamba emiyimbi mwagala nnyo ani Bobi Wine yogera nnyo nti Bobi Wine oba itakutiisa kuba muyimbi ate ekyamuwesa erinnya mu bantu gye wasinkanye Bobi Wine yagambye eki kama kike yakubibwa bamugambye eki wamusinkanye yakwokyezaayo wamusanze wawabigayi awo kirungi nnyo so luyimba kyo lwa Bobi olala omanyi nga tugenda tunulira akayimba kawali tutende ku masimu kayimba kyakalala koyinza otuwama ka Bobi nga okubi wali eri introduction ya Badman from Kamochi akayimba kyakalala komanyi forgive them, Father. They don't know who they did. Anyway, we are bad now. They don't fear the nation. That's why you talk as the nation from Dangala Kamocha we come from. This is a new one for you. It is me, yes, that Bobi Wine, the top highest budget gangster, yes indeed. That Bobi Wine, the multi-billion Batman. Listen. Awo omulina. Bino ebintu z'oyo obiyiga otya, obikwata otya mu mutwe? Kirincha yani Joy. Ye manager yani. Wa muganda wo. So ye mwana oyo gutuli naye Zoe ali mu top agenda mu P1 soon ayawumude mu aina akayimba ketuko uli background then kosane kubanga yenyumiza mu nyimba za Bobi Wine ne Chameleon naye ate kinewunyiza bebe alabika endongo ya wansi kikinagamba nga abantu endongo ya wansi alabika enyikira mu bantu bebe agina naye entonomu ntonomu abantu bategeme request oyo mbasatu abasinga endongo wansi awo naye tebayinza mweri jam ate Bobi yabasinga obuganzi nadam bantu bonna ba ghetto youth n'abantu abekiriza Bobi Wine abasinga so mfune simu nga 3 mumbulize ku Zoe muri mutya ali ati omuto ku note 7598 ne note 700120011 mumbulize ku Baby Zoe mumbulire ali atya talent eri etya era akola atya isimu nga 3 zokka
twaliko naye wano tune n'agireeta. Tune ya manyi. Ate bannayuganda mwebale kuwagira abayinza. Ate namwe abamutulo mwebale kuleeta abayinza. Mwebale kusajja mu kyalo muganda wange. Eto yakalinnye kuba mugenda ne muleta abayinza tutamanyi naye bambi n'atutandikira ku metro ogenda okulaba nga kikubiriddaawo. Kati omunyinza oyo si mubi ayongeremu amaanyi. Njagala kubuuza ku musajja wange ABS kati ali ku kino musafikika bede pitazi yaddawo saawa eno. Kale. Ewale kuweereza. Kale. Halo. Tewali kyekiru. Zanta mugamba mutya? Ebizo wakuulira. Kale, amuwe endala bbiri Zoe Mote. Hello. Mwebale kusiima taata. Nakanyonyi agamba atya Uzaifa? Kale, anfune wana asembayo Zoe. Ali kusema hello. Sebo, hello. Nomwita Musayi gwa Liverpool wane Ekiwatule. Musayi gwa Liverpool Ekiwatule. Tulina Baby Zoe. Baby Zoe mwana agenda kikubira ddala oyo mwana w'amaanyi. Lwakwaba Ekiwatule tabamanyi mmwe. Mwana w'amaanyi, mwana ekigwa kikubira ddala. Mwana w'amaanyi. Kali taata tukuyaziza so Baby Zoe. Nga amasimu gaugamba mangi naye lwakadde so tunuulye nga tusiibula. Freestyle kyenda josobola okusabala maawo abantu ne bongere tutegeera nti talent mweri era Zoe si wakuzannya kati tunaba kubawa na namba ya oyina namba ya manager kutuyinza kukubira manager ogenda kwogera Ivan Ndoza mukulu ajja akuli namba kubayinza okufunira Baby Zoe abagala omufuna booking omuyambako talent ogitutumula Zoe tuweeyo oyina freestyle endala yonna gy'okubayo Eriwa yona kuba mutulire. Pony girls and nobody mistake. I hold them down, no sit and pan ready. Make sure so that you wine and got on. Keep a moving and you're ready, Matty one. And money, my feet on panic house and feed us. You know, the gear after wine and got on. Me no want no boy, no don't panic out then. How can a boy no don't panic out? We don't the body man, I hold up on a girl. Remember, wine up, goodies. Okay, aya basi. So webale nnyo Baby Zoe tubadde naye so. Nga obaddeko ne bano abaana ba rappers nga bakyali bato kati nga boolaba ono Festa bwatyo bwe yajja. Oba obadde n'abantu ababa training these whole things. Otegeera nti ate ababa training nabo bali talented ku lwabwe. Okujja bawaayo chance bere nga mutukubira mwezi rappers. So tuwe manager tuwe ku namba y'omwana bamujja n'abagala mufuna booking zino okumuyambako talent okumukuba nyimba zene ebisigala bagala omukyazaako namba ki Uncle Picasso kene bazabali ku Metro FM kati mu byokuweereza eridinze game kubanga ewulirizibwa bakyali ate ewulirwa ne baddeemu omuyimbi emujja ku zero n'afuna fame yamani bampita kirenkya nze aliya content Baby Zoe gwako so asobola ayagala yenna okusupportinga mu ngeri yonna osobola okunkubira ku 0704 216 551 0704 216 551 oba nakuba ku 0745 nakuba ku 0745 190 794 Damu yasoose ng'erikiriya kuba eyo ereka kitanga tutuke 0704 216 551 Okay. Yaman. Go bakufunire okwo n'omuto. Kale tukuyanza kadde kunamba mukaga namba musavu tukamone bigirani.